Uganda lyerimu ku mawanga agasingamu abaana abafa obulwadde obwa Nalubiri nga mu Africa ekwata kifo kya kusatu so nga ate mu nsi yonna ekwata kifo kya kutaano okubeera n'abaana abafa Nalubiri era ng'ebibalo biraga nti abaana emitwalo 2 be bazaalibwa n'obulwadde obwa Nalubiri mu Uganda buli mwaka ng'era bangi ku bano bafa nga tebannaweza myaka 5 egy'obukulu. Buli mwaka tuzaalisa abaana basikoseera emitwalo 2. Kitegeeza nti buli mwaka emitwalo 2 gy'abaana beeyongera ku nnamba y'abaana olwedde abalina Nalubiri. Ate si baana bokka naye n'abantu abakulu. Dr. Hope Gloria Achiro yazaala omwana n'endwadde ya Nalubiri era agamba nti yagezaako wakati mu kuyita mu kuyambibwako gavumenti n'atwala abaana bano mu ggwanga erya Buyindi okulongoosebwa kyokka ng'era yakotokera busa oluvannyuma lw'okuba ng'era bano baamala ne bafa. Bataddeko nnyo omusaayi oxygen ssaawa yonna bayinza okufa. Genda ogezeeko transplant kati nga sirina ssente naye nengenda mu fundraising tuweza nga 500 million naye nga teziwera nempandikira president nampa ssente 500 million endala kwegamba nakozesa billion emu etugende India nga tumanyi ebintu bya transplant abamu bawona naye ffe we twagenda banaye tebyakola abaana baali bulungi kati ne bafuna complications bonna ne batandika okulwala ne tubeera mu ICU nga myezi 4 naye abaana tebavaayo abaana baamala ne bafa. Ono ategeezezza nti mu lutalo luno lwe yalimu ng'alwana okutaasa obulamu bw'abaana be yatuuka n'okufiirwa emirimu 2 mirambirira ng'era bw'atyo akubidde abaagalana bonna omulanga okufaayo okusooka okwekebeza nga tebannaba kuzaala okukakasa nti bombi tewali alina nsigo ya Nalubiri mu ye balimu okwejjusa oluvannyuma. Nina omulimu mulungi naye buno obulwadde okukuuma abaana it spoilt many jobs for me. Oba kwonoona emirimu, yes. Kati era omulimu gusembye gwe nabadde nago nga mulungi naye gwe nagende India nga tebasobola kumpa leave eyisa myezi 4. So obulwadde buno sibwagaliza muntu yenna era banaye mugende mu testing oba ofune munno mwena muli carrier munoonye omulala atali carrier. Bango obulwadde bugenda ku testinga lave eyo. Mbeera eno minisitule y'ebyobulamu olwaleero etongoza enteekateeka ey'okukebera obulwadde obwa Nalubiri mu mabujja agazaaliddwa era ng'enteekateeka eno ewumiddwamu omutwe omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine. Atwine ategeezezza nti omuwendo gw'abaana abafa Nalubiri gusobola okukendeezebwa singa abaana bakeberebwa mu bwangu ddala nga baakazaalibwa ne bateekebwa ku ddagala kyokka n'alaga nga bwe bakyalina okusoomoozebwa okw'abantu abamu abakyalowooleza mu bulwadde buno okubeera eddogo. Tebulogebwa tosobola kuloga muntu nti muloze sikoseera. So obulwadde buno obujja ku bazadde. Omuzadde aba ayina mu jiini eyo bombi bwe bafumbiriganwa ne bazaala omwana nga ayina sikoseera. So tugamba nti omwana ono bwe tutandika omukebera nga bukyali n'atandika eddagala tukendeeza omuwendo guno abaana wakati w'emitwalo 6 n'emitwalo 9 buli mwaka bafa. Ono bw'ati atangaazizza nti obulwadde obwa Nalubiri butambulira mu musaayi era n'akubiriza abantu okusookanga okwekebeza nga tebannaggwa mu mukwano so ng'era kinogaanyizza ng'amalwaliro wano mu ggwanga bwe galina obusobozi obujjanjaba obulwadde buno. Tutandika okukebera aba couples abagenda okufumbiriganwa oba abaagala okwagala bukawundo nkukakubye eddirisa abatagenda na mu kkanisa babo bangi. Tugamba nti tutandika okutestinga kyekyo kyokka kye tuli sure nti bw'otestinga ng'ogenda okufumbiriganwa oba okwagala nene munno tukikole nga bwe twakolanga HIV. Omukolo guno gwetabiddwako bannaddiini era ng'amyuka mufuti wa Uganda Muhammad Ali Waiswa akubiriza bannaddiini okweta mu kukubiriza abantu okwekebeza obulwadde obwa Nalubiri ng'era asanyukidde enteekateeka ya gavumenti ey'okukebeza abaana nga baakazaalibwa. The launch of mandatory newborn screening for sickle cell disease is not simply a health program, it is a declaration that Uganda values every newborn life. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindiri.